basabo ne banyabo abasuubuzi mwenna abali mu Kampala ffe tulya ngano tulya muceere tugula ngoye ffe ebintu byonna ebitambuza obulamu biva ku basuubuzi twagala okutwala message eno nga tusinzidde misamba gy'abajjajja baffe emizimu abalongo n'amayembe nti abantu ne bwe munaabafiirako basasule emisolo ebitundu 5 nabadde ndaba kasita juzi nga kanti tusasula emisolo 5 ku kintu kimu nga n'okuggwayo tikinnakola ki tikinnaggwa nga n'ekintu tikyaliweereddwa misolo tusasula emisolo emeka 5 naga naye mwe aba revenue bentudde nammwe wano kati nkakasa bukakasa nti timugenda kuddamu kunsindika ku mmeeza ndala kuba mmwe bammemba ba parliament mmwe muteese emisolo gye mutubigika ne mutatulimira na nguudo ebirime by'abantu ne bibeera eyo mu nsiko abantu baali wadde emisolo naye nga n'emisolo gyabwe bagikoze eki nga n'emisolo gyabwe bagifunamu naye emisolo mugikozesa kwenywereza mu buyinza kakati bassebo ne bannyabo naga nti naye ndowooza munaatukendeerezaako kubanga bassebo ne bannyabo ffe tuli ba Afrika ensi yaffe ekula mpolampola ebintu ebimu ojja kusanga ekkolero wano nga muga nti engoye tuzigule wano naye ng'ekkolero likola bujiini design 2 design 3 ng'ekkolero likola bujiini likola obuteteeyi bw'abakyala design 3 naye ng'Echina agenda kufuna design 5 alondemu zakola ki gyayagala kati mwe mugala lwaki mugende ebweru musuubule wano tusuubule wano mu byuma byammwe by'engoye byemukola 0.0 equals 0 bassebo ne bannyabo tusaba okwekalakaasa okwo okw'emirembe bannayuganda tunyolerwa wamu naffe tuwa emisolo naffe tulya naffe tugula amafuta era emisolo egyo tusaba gikendeereko abantu nabo bafune eddembe mu nsi yaabwe emisamba gino gyakubalwanirira naye bassebo ne bannyabo timwefaako ejo osanga abasulumba ne babasolooza saba lankyawa saba morning glory simanyi saba kino simanyi saba good night simanyi kwegamba abantu ne basaba ne batuuka n'okufa nga basaba okusaba ofuna mukisa toli kyojja mu kusaba omukisa bategeka mutegeke emikisa gyammwe mugende mukole nga ne gavumenti bwe bakendereza ku misolo mu kanisa teri kiriyo waliyo bubbi waliyo bunyunyusi ewali eddembe ye musaba eno gye mulaba tutudde bassebo ne banyaba emisolo abantu baffe bannayuganda kubanga bazzukulu bajjajja betulagula bava mu ssabo muno era abali mu maduuka bayina ebikondo abali mu maduuka mujja kuŋŋamba nti essabo tiri wa musolo kati okumpeese mu ssabo nja genda ndagulire ku lusozi bona okumpeesa ku lusozi nja genda ndagulire ku kkubo bona okumpeesa ku kkubo nja genda ndagulire mu mmotoka yange kubanga lubaala atuula ku nze omuntu wasanga we mukolerako ffe tituwa misolo tuyina libate kubanga lubaale timuyina gye mwamutusuubuza ffe situwa misolo naye abantu baffe abawa emisolo kubanga munaatuweesa mutya emisolo nga n'emizimu timugikkiriza nga n'amayembe timugakkiriza naye njagala kubalagula ku live eno abasumba ekereziya ekkanisa bwe muweza omwaka nga timunnawa musolo banzangayo ebunyolo nammwe mujja kuguwa ekyo nkibabuulira obwakatonda bwammwe kubanga muyitiridde okusitula Pentagon n'okusolooza kimu kya 10 omusumba omu n'asolooza obukadde 5 n'ayimirira bibizi n'aga nti emmotoka ya buwumbi era ne bamuwa kakati gwe weetaaga ow'omusolo bassebo ne bannyabo naye ffe ab'amasabo tituwa musolo kubanga buno bwakatonda bwaffe ekyo nakyo njagadde nkinnyonnyoleko nti abasuubuzi mwenna abantu abayise mu kibuga olwaleero ng'amaduuka maggale tunyolerwa wamu naye ekyokubakolera kusaba bajjajja baffe nammwe kubakubiriza mudde mu buwangwa bwammwe nammwe kubakubiriza mwebeereremu nammwe okubakubiriza mwerwaneko Uganda bw'oteerwanako
teryakuwulira. Kati bassebo ne banyabo ekintu ekirala kyenjagala okubannyonnyola nti abantu baffe okuggwebwako emirembe lwa butamanya buwangwa bwabwe. Lwakuba abantu baffe okuggwebwako emirembe kakati tulina ennyumba y'omusajja omukulu bamweyana kubanga nabagaye nti kabaka bulamu muwulira nti Katonda agabanga mulalu. Njagala kufundikira ku musajja omukulu bamweyana. Mwe abaliko bamweyana ku TikTok, abaliko bamweyana abambale kutiya nganze, abaliko bamweyana abanywa ku twenge, abaliko bamweyana abeeyokya, abaliko bamweyana abakuma ekyoto ky'abamweyana, abamanyi nti bamweyana mukutuzi wa ddiiru, bamweyana ye Kalalu, ye Kayaga, ye Maama Nakayaga, ye bamweyunira, gye bava baga nti Katonda agabanga mulalu. Agabanga jjenje likulegera kisambi ne likunta n'obulema ddyo. Kakati jjajja bamweyana oyo, jjajja bamweyana ye musirikale akuuma kabaka bulamu, jjajja bamweyana ye bulamu. Kyova olaba nga kkala zino eza jjajja Ssewamala zino ez'amusoke ze mulaba wano ze muyita ez'abarasita, ekkala zino za Ssewamala kakati bamweyana zaakozesa. Bamweyana bw'aba akozesa kkala ezo bamweyana teri yasamira bamweyana nga taliiko Ssewamala, teri yasamira bamweyana nga taliiko kabaka bulamu, teri yasamira bamweyana nga taliiko kinene kubanga Katonda agabanga mulalu. Kakati Ssewamala ebintu byonna abita n'abiddiza omulalu bamweyana nga yatuula n'ava mu Bwakayaga n'ava nga twamuteekateeka bulungi. Kakati bamweyana oyo ye kabaka bulamu ye Ssewamala. Era gwe yenna asamira bamweyana ng'obadde tonnategeera kabaka bulamu ssebo tiweeyibaala, tiweeyibaala. Kabaka bulamu agenda kukunoonya. Era bw'obanga kati bamweyana obadde tonnamumala kubanga oyo yabanjira kabaka bulamu. Kati bw'oba obadde tonnamala musajja mukulu bamweyana nga bamweyana tonnamumala era nga bamweyana tonnamuteekateeka, nga bamweyana tolina kye wamukoledde, tonnamwambaza, tonnamuwa kibbo, tonnamuwa kikapu, tolina kintu kyonna kye wamukoledde, jangu tuzimbe ennyumba y'abamweyana. Ennyumba y'abamweyana eyo yakalina era twakazimbako godown esooka eyo ey'omu ttaka omuli andaakiye omuli empukuye. Jjajja bamweyana jangu gwe gy'oli tuteeketeeke ennyumba y'abamweyana. Nga bwe twamala okuteekateeka eya kabaka bulamu jangu tuteeketeeke ennyumba y'abamweyana. Jangu bamweyana omuteerewo ekyoto, jangu bamweyana omuteerewo seminti, jangu bamweyana omuteerewo omutayimbwa. Bamweyana mugaye nti omwana wange alekerawo okunywa enjaga. Bamweyana n'alyagadde abaana bange abawala bafumbirwe. Laba abaana bonna batamidde jjajja baamu banywa njaga. Laba abaana bonna basula mu bibaala. Laba abaana bonna bakuba ndongo. Omuyimbi wakola naye hiiti bwe wazikola tizaasobola kukola ki? Kukwatayo. Abantu tibannatuuka kukutegeera. Abantu tibannatuuka kukuwuliriza, tibannatuuka kuteeka mu ndongoyo. Jangu ewa jjajja bamweyana ozimbe ku nnyumba eyo. Buli muntu lwanaakumamu ekyoto mu nnyumba eyo, buli muntu wanaakuteerako akabaani mu nnyumba eyo, buli muntu wanaakola saddaaka mu nnyumba eyo, gw'ogenda okufuna omukisa. Kati oli eyo banayise minti ensawo bbiri zikuleme, ng'ate n'okusamira kwakulema. Emitayimbwa ebiri gikuleme ng'ate n'okusamira kwakulema. Kati sinziira eyo weereza obubaka ku ssimu 0772 62384 jjajja Jjumbeeze esente zinguliremu ensawo za seminti 2 nteera ku nnyumba y'abamweyana. Omugambe nze muzzukulu wali e Dubai njagala kukikuba, nze muzzukulu wali e China, nze muzzukulu wali e London, nze muzzukulu wali ali mu America, nze muzzukulu wali e Kampala. Sisobola kujja eyo bba wange mulokole, sisobola kujja eyo nanti abaana nabazaala mu faaza, sisobola kujja eyo. Tulina abakazi nga bafaaza be babazaalamu abaana. Era nina abakazi bakafaaza benkola kusinza bakubalira bungi wano.
okitegedde kakati bba wange yefaaza okimanyi bwana ndaba eyo jjajja Jjumba akasente kaako nkakuweereza weekweke mu kisenge ebbali essimu gifune 0772623884 gwe gikwate weereza akakasente essimu giteeke eri kapapula wandiika wala gikwate mu mutwe 7772623884 kubanga ne bbaawo ajja kuginyiga mu ssimu yo nga wateekako erinnya agambe nti omusajja ono wamugjawa wamulaba otya gwe gikwate bukwasi mu mutwe ebeere ng'eri mu mutwe gwe maama gwe omukozi ali mu bwawusigaala akola mu nnyumba naye nga waali agadde okweddiza mukama w'omusajja kubanga ono yakuleeta tabitegeera gwe nkubira essimu tayagala kumwalira buliri gwe obwalamako oyagala ogasigaze oli ku mulimu boosi yakulekako yaali eyo naye omulimu oyagala gweddiza gubeere gugwo bamweyana yakutula ddiiru nkubira essimu gwe oli awo obadde ne mukwano gwo boda mugivuga babiri oyagala gisigaza omu bamweyana yakutula ddiiru nkubira essimu emmotoka bagikuwaamu kibaluwa ate oli agikuwadde n'asigala mu loogi nkubira essimu omugagga amugobe ogisigaleko wekka saagala kubalimba oli awo ku mudaala gwa capati gojja n'ozisiika zonna n'ogenda naye oli gwe baawa omudaala asiiba mu kwenjeera jangu tumugobe nga tukozesa bamweyana kubanga jjajja bamweyana yakutula ddiiru n'ofuna gwe bw'obeera n'oyo omwebafu akwokesa enkoko ku kkubo yaleeta enkoko gwe n'oyokya n'omala okwokya n'akuwayo 2,000 n'otambula jangu omudaala tugukufulire gugwo bucha z'ennyama abantu bali mu bucha z'ennyama nga batema ennyama naye bakozesa baana bo babeera ku bakazi kubongeza naye bakakwono jangu tumujje mu bucha tugikuwe njagala kubulya kubanga bamweyana waali gwe zimba ennyumba y'abamweyana ng'otegedde n'eddiiru gy'oyagala kukole ki akutulire era bassebo ne banyabo njagala okubategeeza ensonga eyo ey'omusajja omukulu bamweyana jangu tuzimbe ennyumba y'abamweyana wana emukono mu kirowooza kwata gwalina obudde linnya bodaboda ojje tuzimbe ennyumba eyo kwata ekkubo wali ku Bishop stage bagabe muntwale wa Ssaabakabona oli omukongozi w'abamweyana ngende muweeyo eccupa ya bbiya nze bassebo ne banyabo sinywa mwenge sinywa mmindi sirina kitamiiza kyonna kyenkozesa naye bamweyana anywa bidomola mufunireyo olusinzi zino zivyandi simanyi Red Bull simanyi Red Label zonna muleetere kubanga okimanyi nti agaba ate ye wa ddiiru bassebo ne banyabo omusajja omukulu bamweyana tuli mu kuzimba nnyumba ye ya myaliro 3 tugenda kuyiwa go down sitwali agadde kuyiwa go down esooka nga tonnateekako era neebaza abantu mwenna abaleese abazimbye ku nnyumba y'abamweyana abaana bammwe bagende basome omwana talina magezi omwana tasoma bulungi agambye jjajja okulula ng'oli ebyennyanja kayizi webalekola n'amala abayiga kayizi webalekola akayizi ebirooto bino bassebo ne banyabo ngendako ne mu mweso kyenva mbivunulira wano okwongera okutegeera kayizi ensonga enkulu ey'ekirooto ekyo ekyokuloota ng'oli ebyennyanja buyinza bwa Kabaka Mukasa era mukimanyi bulungi nti abakongozi abasinga tebalya byennyanja ekibaleetera obutalya byennyanja kubanga balongo ba Mukasa balongo ba Kabaka Bulamu ate abati yatereza busambu ogwo kati okuloota ng'oli ebyennyanja si kirungi okuloota ng'oli ebyennyanja si kirungi baba bakubanja ekijjulo kya jjajja Mukasa oba ng'oliko eddogo kakati kayizi kijjulo kya jjajja Mukasa ekyakabeero bwali badde ojja ne tukifumba ne nkubuulira y'abantu mwali mubalazeeko nga tufumba ekijjulo kya Mukasa ekyakabeero tujja kikola mu maaso eyo muli kiraba weewaawo tugende mu maaso jjajja nze naloota nga abazungu bampambye ono n'agamba nakifuma
waloota nga abazungu bakuwambye obwo buyinza bwa kabaka bwa jjajjaffe Kiwanuka Sseruggula Miryango. Buli woloota abazungu, buli woloota omukyalo omuzungu maama Naabawanuka era kitundu kya jjajjaffe Kiwanuka. Bweza nnyo. Ono agambye jjajja okuloota envubu kitegeeza ki? Okuloota envubu kisolo ky'amaanyi. Njagala oddeyo olaba abeddira enjovu bazzukulu ba jjajja Mukale Kambugu gwe mukalo guno gwe tutambulira. Kati abaddira envubu bazzukulu ba Kayita Kawale Ensaabwa. Ensolo ezebbiri, enjovu ye Waswa, envubu ye Kato. Tonda Namugereka lwe lulyo lw'ensolo olwa gguluddene kwe yagattira olukalu n'amazzi. Ensolo ezo era envubu be bazzukulu ba Kayita Kawale Ensaabwa. Akasajja ke baakumako omuliro nga katuulibwako omusambwa gwa Kiwanuka ne baga nti Ssaabasajja Kabaka akasajja kayiseemu mu nnyumba gye wagaye tuzimbe tukakumeko omuliro kaako kayiseemu era ne bamuwa olusozi Mbazi. Yayita wali ku nnyanja Eggaba n'agenda Embazi ne bamuyita Kayita akasajja akaayita mu muliro. Kale obwo obuyinza Tonda Namugereka kwe yagattira olukalu n'amazzi. Kati bw'oba oliko emisambwa egyo gyetaaga kugatta. Ono agamba jjajja ndoota nnyo nga ndi ku bafu. Okubeera ku bafu kitundu kya Kabaka kinene Batenda. Ofuna olubugo oluddugavu n'ojja ne tumubikka ne tumugaa nti jjajja mukama wange gwe nannyini bugagga omwana akubiseeko naawe bikka ku maali ye togenda kuddamu kuloota bafaabo. Jjajja okuloota nga nfumbirwa omusajja atali bba wange kitegeeza ki? Okuloota nga ofumbirwa omusajja atali bbaawo liba bbanja. Ekisooka abaana abawala muddira ne mugatta abasajja ne mubeera. Olwaleero nina puroguramu gye ntaddeyo gye mbaga nti bannaalongo mwewumbeko kubanga omusajja yakula ng'alengejja bw'ati. Kati omusajja mu kulengejja okwo mu kyesuuba ekyo ate Naalongo yakula nga yeewumbyeko. Era mumanyi bwe muba mugenda ewa Nabamba mwanjuluza bwanjuluza si ewaawo. Kakati mu kwewumbako gwe ogenda n'oddira omusajja ono nga weebaka n'omusajja ono ne weebaka n'ono ne weebaka n'ono. Kati ako katundu akatta obwamwoyo bwammwe abakyala ate babalogeramu nnyo. Kyovola nti abakyala mwenna mwetaaga okwambulula kubanga obwenzi be baana baliwo n'abasajja tebenda ku mbuzi. Mwenna kyekyo. Kakati osobola okuloota ng'ofumbirwa nga kitundu kya jjajjaffe emisambwa oba nga kitundu kya ddogo nga wabba musajja wa munno. Ono agamba okuloota nga ositudde omuzindaalo n'oguyingiza mu nju naye nga gwaka omuliro kitegeeza ki? Akati omuzindaalo ddoboozi ate mukimanyi bulungi laddu ya jjajja Kiwanuka ddoboozi. Kati Kiwanuka ddoboozi aba akuga nti ndi mu njuyo ate n'ayaka omuliro atodde ennyama gye wadde abaana n'ali omuliro kaali Kiwanuka emmando akaali omuliro. Buyinza bwa jjajja Kiwanuka buli mu njuyo ne bwona obwegobako ssebo bakugamba kusamira. Jjajja okuloota namba 64 kitegeeza ki? Namba 64 muyina ebintu bye mwakwata naye 6 njagala oddeyo. Emu emulisa mu kikaakyo. 2 bibalimbidde ebbanga ddene nga timukola nsonga za buwangwa wammwe. Saatuula namba 3 nze Jjumba saatuula nga ndaba obuwangwa bwange busaanawo. Nyaguluddwa ebyange byonna abafuzi b'amatwale nga babitwala okubijja mu nsi yange nga banyaga. 5 ntaanuula emisambo emizimu abalongo n'amayembe bijje gye muli. 6 nze Jjumba nkaga kubanga nategeera amazima. Kati 64 ddayo ku 4 n'eri 6 ndidda ne mbannyonnyola ennamba. Ono agambye nze okuloota nga nzirukira mu bbanga kitegeeza ki? Okuloota nga obuuka mu bbanga buyinza bwa jjajjaffe Kibuuka kyoba eky'omubazzi ava eri mu b'endiga. Twayogerako mu kika ky'ab'endiga era nga mwana wa Kabaka Wannemesese. Jjajja ekyoba eky'omubazzi kwe kuli ekitundu ekya Kibuuka. Kati ojja gula akasaale bw'ona ogula akasaale tukatwale ku kyoto kya Kibuuka eyo ensonga naye eggwe. Jjajja okuloota ng'olwana n'envubu ne mumala ne mugifumba ne muginya.
anti envubu naginnyonnyoddeko era mu buweereza obutuufu si kirungi kulya nvubu kyova olaba nti envubu nga yafiiridde ku nnyanja bano abazirya ekyalo kyonna kirwala ssenyiga kubanga eyo nsolo ya musambwa teriibwa. Jjajja okuloota nga ndi mu lyato kitegeeza ki? Abuyinza bwa jjajjaffe Mukasa badduka n'obwato obusaabala n'obwato bwabwe Mukasa tikitegeeza oluusi kusamira naye oteekateeka n'oteekawo ensumbi ya jjajja Mukasa wali ku luzzi lwe nga bwe mwalaba nga tukola ewa jjajja Ndugwa ensumbi eyo ekitundu ky'okuvuga mu lyato oba n'ofuna eryato eryo n'olireeta ntuliteeka ku nnyanja ya jjajja Mukasa ezo ez'okumbiri eziteekeddwa obwo buyinza ne buba nga bukola ki nga bukakkana kubanga mwenna mutegedde nti tuli baana ba misambwa. Bannaye abawandiika ebirooto oba ebibuuzo nsaba ekibuuzo kyo emba sikizzeemu ddamu okiwandiike kuba bingi kisobola kuscrollinga kudda waggulu nga nnoonya kikyo ebijjawo ebyamangu bye tusoma. Jjajja okuloota ku muntu eyakubba ekintu kyo n'Oluganda banne mu Lutereezi kitegeeza ki? Anti omuntu oyo nga yakubba atya nga yajja n'akubba ekintu n'akitwala oluusi omuntu bw'ajja n'akubba katugeze omuntu nabba enkinga ya jjajja eno kakati bw'agibba n'agitwala omusambo ogukuliko jjajjaawe yateekateeka ensonga eyo katugeze essimu yo katugeze eggaali yo katugeze pikipiki yo kakati omusambo ogwo gusigala gumulondoola kati osobola omuloota nga naye ali mbulumi omunyigiriza gy'ali. Agamba ejjajja okuloota ng'oguze emmotoka kyokka nga tolina yadde ekikumi kitegeeza oba ojja gigula baba bakugamba ozzeewo entambula mu bw'omwoyo bwa jjajjaawo osobole okuzzaawo entambula yeriwa mwe timuwulira nga jjajja agamba nti akamotoka kangaako ekigambo ekyo timutera kiwulira nti akagaali kangaako akamotoka kange kakati ffe nga ggwe oloota oguze emmotoka nga jjajjaawo akulaga nti oli kamotoka kange ntambulira ku ggwe jangu ewa Ssaabakabona wezuule.